All right. Mbatuse ku page yange tamale mirundi je ara. Babuzaako nnyo bakwano bange ne baganda bange. Abatera okujja mungoberere ku page yange eno. Jendi ndi bulungi. Manyi wabaddewo olugambo olugamba nti nalumbiddwa, ekyo si kituufu, it cannot even happen. Ndi bulungi. Sawa bonna abadde bagamba nti tinalumbiddwe agamawulire mafu. I'm very okay. That cannot even wow. It can't even happen. And anybody who thinks about that, he will be handled, dealt with. Omanya abantu abamu muyina obujozi. Obwo obujozi bwe twagalira ddala okuba. Ffe tuli basajja balwanyi ba ntalo. Ebyo ebyekisiro byammwe mbu mujje mu nvume, simanya mukole vidiyo, ebyo tebiriiyo. That's nonsense. Nabagamba ebyo bya kisiro. Tebirina gye bijja kubayamba na kubatwala. Ffe ba mirundi tetufukamira. Kyenagambye oyo Secretary General wamwe ddayo bagambe nti ba mirundi tebafukamira ebyo bya kigwagwagwagwe ebyo by'ekisirusiru. Mbu bw'ovaayo n'oyogera amazima mu Uganda mbu ng'ofa. Mwe baani kasasire mbwobubwa? Mwe baani mbwa mmwe? Mbu bw'ovaayo n'oyogera amazima mbu ng'ofa, mbu nga bakuteeka ku social media. Mwe baani? Eggwanga lino mwe baani mu ggwanga lino? National Unity. Mulowooza mwe baani? Abamu si mwenna, because I have very many messages. Mbu bw'ovaayo n'oyogera mbu nga anybody who thinks of attacking, me I give you liberty. You can come and abuse me because messages tezina kyezinkola. In fact, munvume nnyo. Come write messages and go bibi musobola temina yekirala. Kudda okutiisa muwandika message ense etambula abantu bali mukola ebyo bye musobola ate wali yekirala. Ne muvaawo ne mutuula mu buti. Museveni aveeko. Museveni agende. Museveni anagenda mumanyira bantu tumbavu mulooza buli omu amanyirwa mu Uganda. Mwe baani embwa zino? Mwine mundu mmeka mmwe bakasasiro? Mwine mundu mmeka tumbavu? Mbu buli avaayo okuboogerako. Fere twogerwako. Nagambye Lewis ddayo bagambe. Ba mirundi tebafukamira tumbavu. Ffe twalaba dda. Useless. Mbu muzze mbu mukoze bufeeka akawunti. Mbu munvume nfiirwa ki navuddeko ki? Wano wendi National Unity esasulawo. National Unity esasula ennyumba yange. Tulimbwa za Bobi Wine. Mwamutoba tulimbwa za Kyagulanyi. Tumbavu. Embwa zino. Tulimbwa za Bobi Wine tumbavu. Mbu ovaayo n'oboogerako. Tubadde twogera ku president wanafuga eggwanga lino. Twogera ku bajjena balina emmundu nga tutambula. Mwe baani mbwa mmwe okujjako okwerimba obwerimbi? Nze temumanyira. Nabagamba nze temumanyira kwa temumanyi. Ebyo ebyekisiru byammwe mbu muzze mukoze bufeeka akawunti. Mwe bakadaama ne bamakedo. Abamu abatudde mawanga g'abazungu. Mwe bamakedo abali mu mawanga g'abazungu ne bakadaama bali mu Middle East. Mukole. Fwe mumanyira temutumanyi mbu future yegenda kufa. Future ki? Kaliya gwe wagizimba. Omanyi kaliya yange tumbavu. Olugezigezi olubajjudde. Ndya wammwe. Omuntu olinnya ennyonyi koza masowa lwaki concentrating kwago. Bino bina byabufuzi byammwe bisiiba eri bisiba wa genocide birya ssente. Muddano mutumanyira. Ebibaka byammwe bibeera eri eggulu birya ssente. Mujjana National Unity. Yagenda kujjako Museveni. Tetwagala mazima. Kutiisa. Muzze wano. Mutandise okuwandika bu comment. Ne bwe munawandika comment 10. Ne bwe munakolamu video 10. You cannot bring me down. Temina kyemusobola kunkola. I still eat. I still drink. Mpaka ngolo olugezigezi n'obujozi lubaweddemu. Mbutu kyembu tumuvume. Olwo Museveni n'avaako mbwa mmwe. Okwerimba obwerimbi tumbavu bastard embwa z'amalaya zino. Mbu binvume nze bampita mirundi. Okitegeera? Siina kyentya mu nsi. Siina kyentya mu bulamu.
nze omutima gwakaluba ebyo bikadama byammwe mu kifo ky'okuda mbu national unity ina bakadama bangi mu kyekigendo giweesa obuyinza n'ebiri bimakeddo tesa gwe katugambe fa abasasula emisolo kumanya ko tata wange akola ku URA emisolo mugiwanze mulinga n'amazzi emisolo mugiwanze temanyi gwe mugiwa waliwo akola mu URA mu famire yange mbu fa abasasula emisolo egikubeezaawo simanya ne famire yange enkozi bantu bakera kumanya ne bakola mugende mukole bivubuka mmwe mugende mukole muri eyo muba warabu mufo kyokoze ebintu mumaze okola amaziga abawarabu agawunya katungulu chumu mwenati ya gasi n'abakuba mutwe ne mujja ne mutandika okumanyira abantu nze temumanyira mulinga n'amazi nabaga temumanyira mumanyira mbu muze mukole bufeeka akaunti bi national unity yasobola waliwo ekirala kye musobola kati omuzannyo gwe twakola nga ate gwe yagala okunkubiramu nze abadde saabavumi mwekitegera nze abadde avuma abantu timumanyira mbu mujja message mu nvume zo nzaagala mbu buli anayogera ku national unity ng'afa mbu following nze ndya ku following tamale ndya ku following mbu oboze nondaba wotandaba nenfuna ki bwotandaba nenfiirwa ki mbu buli anayogera amazima buli temutumanyira line gwanga kati mugenda kusookera kunze mulabe nti waliwo asobola okubeŋŋanga kasasiro muyina ki embwa mmwe baani embwa obubwa zino ensi zeyamba obuyambi mwe bamakedde omukole oba muyoola mizira size yabatwala ebweru mbu navumye diaspora nina kyendya mu diaspora yenkuzizza diaspora yempeerera diaspora yensasulya lenti mulinga n'amatako temuddamu kumanyira tumbaavu muzeeyi yaŋŋambye gwe kwenkuwulira gwe nga weetonze ne mu famire enkugobamu fe bamirundi tumanyirwa mulowooza buli nnyumba mu Uganda yakumanyirwa tulinga mbwa za Kyagwa tuli mbwa za Bobi Wine mbu tukeera magere kusabiriza tuli mbwa za Bobi Wine ojakudda era kyo kyefudde mannyoko ndo bigambe nnyoko mwenze temumanyira nze tamba nkalakata president wa Uganda jajja his excellency tebahabulwa zinembwa obubwe zitudde mawanga gabalabu mwifo kyokola banyamwe bali wano bali bubi babanyamba ne babatwala mwanga mawanga mukole mufune emirimu muli eyo mwasama bwasami muloza nti buli omu amanyirwa mwe mazimwe mumanyi tumbaavu nze yabatwalayo mu buwaŋŋanguse gye muli munze yabatwalayo mu kifo ky'okukolera famire zammwe muli mube politics era bagenda kutukyusa era obulamu buffe pulezidenti oba ani anaabafuga woba tolina ssente tujja kuba nazo teri yonsi pulezidenti wali akuta obuyinza abaavu ne bagenda njawo mwerimbalimba nze yabatwala mu buwaŋŋanguse tumbaavu ffe tetuliiwo wano tetubonaabona wano mwegala abavubuka tebaliwo tebabonaabona bakitutta okoza amasowaani saitaani zino bimala okuyola amaziga bawalabu ne bijja nga bizungira ku bantu temumanyira mulinga n'amatako temuddamu kumanyira ndya wammwe kajja kudda national unity byebiki kyeki bw'oba weggulako mbu n'oyogera amazima mbu ng'ofa nga sirabanga yafudde bonna batwagera national unity mbu following mbu noonya following nze sirya ku following sirina kyenjagala ku social media I'm trading my ideas mugende mubigambe bannyammwe nze agamba bannyammwe baleme bakolerera mujja munkuba ennaku yammwe mugende mukoleko mannyoko temuddamu kumanyira bantu wano mu Uganda mbu muvaayo mbu mwagala kujjako Museveni munamujjako nakuwemula Museveni munamujjako nga bakama bamu bali muzimba mayumba naggula mbiri Museveni munamujjako nga mumanyira bantu tujja sigala ne Museveni amulooza bulijjo tubawagira mwaba tuyamba muli eyo mumanyira nze bukomenti bwammwe tebulina kyebunuma nkwasi busoma personal assistant wange yaba okuba sirina budde nzitamale nina ebyokukola biyitirivu sirina budde mbu kumwe kubaddeko abadde wadde 10 bamazimwe okujjako abaana bafiiridde mu struggle okubagamba rest in peace mumanyira bivubuka mmwe bamakedo mugende muyole emizira muyambe bannyammwe bali bubi wano ensi yatabuka mwe bakaddaala
Bwemma mwewaŋŋangusa mwabeewaŋŋangusa temuddamu kummanyira nalabya ekirimbu kyekirugirira bakadaama gwe toddamu kummanyira tolina kyommanyiiko mbwa okulira bakadaama mukole nnyo muve mu ebyo babitwala okukola tebyagala kukola besiba ku masimu nakumanyira bantu ne bijja ne bitandika otuzongerako abalabu batubonyaabonya fe abakutwalayo fe abakutwala mu bawalabu wano tewaliwo mirimu gya kukola abaana tebali wano tebabonaabona ne bijja nga bitumanyira olinga n'amatako temuddamu kummanyira nja kubateeka nno wemujja njagala ndabe ekiremba nakambye Rubongo yasijja kufukamira mirundi tafukamira sifukamira mbwa za ku kyalo mulinga n'amazimbo mbojje mbwonvume n'enfiirwaki mwe temumanyira nakummanyira mugende mu bigambe bannyammwe sinza abazaala tosasula emisolo nsi kyetasasula misolo komaani mukifa kyogamba gavumenti bakendereze ku misolo nsi Amerika tesasula misolo fe abasasula emisolo wetuweereza sente emisolo gyammwe ne ginyamba kyekola ku URA mulinga n'embizi nze mbabuulire mwe bivubuka mmwe kasita mwamanyira kasita mumanyira bivubuka mmwe bya National Unity mulooza wano mu Uganda buli omu abonaabona ndooza buli gyowe mundaba omulooza ndya ku following nze ebyo biprogramu mbadde mbikola for free just kuwa bavubuka mirimu nga nkubira Faruko ne mugaya jangu nga beba nkubira jangu Junior tweyoka interview following basuddeyo bazimye mayemba mu following mulinga nemmana mmwe temuddamu kummanyira gwe musanyirako tamala omutima gwakaluba tugende ku kibiina kya Nuupu engeri gye kyajjamu BMP byammwe besiba birya ssente babafuniddemu ssente ba MP bamwe basiba mu gavumenti balya ssente biddaano bimanyira nzazirya biri eyo mawanga g'Abawarabu byerimba nti Museveni ajja kgenda nakkuba nduulu nabagamba mbizimwe mufune strategy nabagamba mufune strategy mulekerawo okumanyira abantu mundaba nina YouTube account nemumanyira abayimbi nemumanyira abasobozi nemumanyira abawagira nemumanyira buli omu ekiseera kyatuuse buli mbuzi ku nkondo yaayo mutumanyira twali tubawagira wano twajja ne tubawagira mu kalulu nemulooza tuli bakozi bamwe tuli mbwaza mmwe mbubwova mu Nuupu ng'ofa nga sinnafa tumbaafu oyo future ewedde eyange efa eyange mirundi efa omanyi I can sustain a war for 3 months when I'm well off. I can sustain this war for 5 months. Nga ndi anwanga nerenti musasula. Buno obuwarawala obutawooma. Nali nkwebaseeko jjo mmanyirira ku page yange nali nkwebaseeko. Benne bakakoto bamanyi. Mumanyira mulingana mutemuddamu kummanyira. Bivubuka mmwe mugende mukole. Babayambe babatutte Saudi Arabia. Biri wano bimanyira. Kyekira kibakoza ku page yange. Muvume ebyo bye mumanyi teri yali afudde. Nuupu oba mmwe gye mwali mumanyinga people power. Ekibiina kino nga kitandika omwami Kakonge Simbwa yali Secretary General waakyo. Kyali kinene Nuupu kubanga teyali Nuupu kuva mu ntandikwa. Naye erinnya baalisalako busazi. Kwe kugituuma mbu psychology simanya mbu psychology byagambye mbuki mbonze mbu saasoma psychology nasomera ku sente za kitaawo ku mannyoko nasomera ku sente za kitaawo ye yamperera mulingana amazi kitaawo ye yamperera okusoma psychology mumanyira mwe mubonaabona ate nnaku yammwe mugitaddemu obusiru kyobula nga mugenda bonaabona nnyo nnaku yammwe kugiteekamu busiru mubonaabona bannyammwe babonaabona muli wano mudda ku bantu mumanyira jo nasanze ako gasomba nanga gwe abadde abasigaddemu gwe abadde abasigaddemu abo mumanyira abantu ensi eri bulungi wano mujja mutwepankirako twagala change ffenna ne twagala change naye muli awo mumanyira mbu takola ike sikola ki sikola bye bireeta sente mbuzi gwe sikola bye bireeta sente
oba psychology yaleeta ssente. Ba psychologist bameka abagaga mwe bamakeddo muddeyo mukole mbu navumya ab'ediaspora nfunayo kye diaspora nsuubula tamale nsuubula ediaspora wali wampa ekikumi oba waliyo gwempeeweeta nebivubuka mmwe mwe baani bivubuka mmwe nebivubuka mmwe mweyitaki nebivubuka mmwe mweyitaki embwezo nze gwe mwaguddeko temunsobola zitamale ndi mudiribada mbu muntu olidde obukuukulu muntu olidde bu meeting mbu munnumbe ya rabbi owange kali yegenda kufa kali ya mukimbwa mmwe mumanyira mufo ky'okuyamba bannyammwe biri ebyo byagenda kuwutaala yoza amasowani gofuna akasente okole savings bw'oba yoza twejoze sinze yakutuma mu buwaŋŋanguse fara sasula emisolo nze agikuŋŋanya nkola ku URA mbwa mmwe mulyanga netooyi nze temuddamu kummanyira nze temummanyira netonde nze netonda nze gwoba ndaba netonda nze tabale netonda mbu following simanya following kumanina which following tumbafu tukuba president Museveni wana abadde atulese twekubira ebintu byaffe kwakibanyi muli ku mupepe omupepe mulooza gunaatwala Museveni ogwo omupepe gwammwe ne buli obubaka bwammwe obubeererye eggulu nga bulya ssente naawe ababaka bammwe abasiiba mu mayumba gaabwe ge bazimba mbiri muddaano musinikirako amannyo nze yaleeta ennaku ku nsi komaani nagwe mubigamba nze yaleeta ennaku ku nsi abamu kumwe mulina ebikolimo byewamwe mufa kyokugenda okulima ku bijja byewamwe mugaggawale muli awo mumanyira abantu tumbaavu national unity ne bagenze mirundi sifukamira njagala ndabe kyennaaba mumanyira abantu mulooza buli omu amanyirwa mumpita bakatolu bwama bwali mumanyira oba bapengepenge mulinganga n'emizi mbokaliya yange gwagizimba kaliya yange bino byene biwarawala ebitawome byagenda okukola obwamalaya ne biddano ne bitwepankirako gwe kyeriza beesodoyi simanyi odoyi gwe kyeriza beesodoyi kikulemye kusala byoyo oli wano mumanyira so pate eno national unity teyali national unity nga 11 mu gw'omusanvu 2020 omwami Kyagulanyi yasisinkana mwami Kibalama Chairman Nyanzi ne Lewis ne batuula ewuwe Magere ne balowooza ku kyokufuna ekibiina wadde ekibiina kyali kimanyikiddwa nga national unity kyali kikuliddwa Kibalama bamitinga ne bagamba erinnya eryo ddene balisaleko era we yafuukira NUP endagaano ezaali zisayiningiddwa bateesa ku kyokukyusa erinnya naye tewaliwo ndagaano yasayiningibwa kola olunaku gurupu ya Kibalama nekkiriza nti Lewis agenda akole ku mulimu ogwo gurupu ya Kibalama ye yakola ku mulimu ogw'okukyusa erinnya ne bawandiikira esi erinnya ne balikyusa neva mu NUP nefuuka NUP National Unity Platform because siri eryali erinnya lyayo bwe baamala ne bateesa ku bintu bibiri ekyokusheyalinga ebifo gurupu ya Kibalama yalina okufuna ebifo mu kibiina ekipya ne National People Power ne National Unity because People Power was represented kyekyali ekibiina kyaba Bobi Wine nga NUP kyekyaba Kibalama so we batula ne bakola agreement okuimanjinga ebibiina bino bateesa ku sharing of power balina okutuula ekakiri ennaku z'omwezi nga 28 August 2020 abaali balina kutuulayo nga 14 mu gw'omusanvu 2020 ekakiri basobole okulaba engeri y'ebintu gye byali bitambuddemu badelegates balina okutuula ne bagamba okutuuza badelegates kyali kyetaaga miliyoni 2.5 Bobi Wine bagamba nti ekyo kyangu ezo sente bajja zifuna delegates etuule ekyusa obuyinza mirembe People Power ne National Unity zikole ekibiina kimu
Bakibalama kyabeewuunyisa nti ssente tezaaleetebwa era olukuŋŋaano lwali lulina okutuulwamu terwatuulwamu tebaddamu kutuula naye Bakibalama bagenda mu maaso ne batuuza delegates conference ne bakyusa obukulembeze obwo. Meeting yali ekakiri nga 14 badelegates balina era okutuula nga 13 mu Gw'omusanvu 2020 Mwami Kibalama yafuna essimu okuva ewa Lewis n'amutegeeza tekyetaagisa kuleeta badelegates. Abantu 10 basobola okumala abantu 65 be badelegates abalina okutuula nga 14 ekakiri. Woteri ekakiri oba ya mukoddomi wa Bobi Wine sikitegera bulungi according to my reports. So abantu 10 Lewis yategeeza Kibalama nti nedda tekyetaagisa kuleeta abantu abo na 65. Kituba tukola abantu 10 bamala. Olwedde empapula zonna nazisayininze dda naziwandiise dda. Baatuula ekakiri nga 14 mu Gw'omusanvu 2020 abantu 10 besitagenda kusoma mannya wano batuule beerayize era we baatula ne beerayiza ne babateekako. Meeting yamala eddakiika 45 buli omu n'akwata gage kyokka we baamala okusayininga awo nga 14 Lewis ne gurupu ye tebadda wadde okubira Bakibalama wadde okubategeeza ebyali bitegekeddwa mu ndagaano because resolution yalina ebintu bibiri sharing of power kyekyali kisooka ekyasinga obeewuunyisa tebaddamu bakubira wadde essimu n'ebifo tebaabibawa. That is safety. Obwo bubbi n'ebifo temwabibawa. Bakibalama ekibatutte mu kooti Obwami Sseggona mu ndagaano ze nalabyeko teyali member by that time. Kyokka mu resolution baamuteekamu nti yakulira constitutional wing ekintu ekyakikontana n'amateeka because by that time teyali member wa NUP but mu ndagaano Omwami Sseggona baali bamutaddemu. Those are illegalities. That is a contest. You put in people that were not part of the party by that time. So Lubongo yali musajja mugezi yadduka na withdrawing a constitution mangu nye ya NUP n'agijja mu electoral commission n'ateekayo endala. Lubongo yali musajja mugezi yadduka emisinde mu isi n'ajjayo constitution Bakibalama gye baali bateesezzaako n'ateekayo endala nga mu mateeka terina kuva you just amend it, you cannot withdraw it. So Bakibalama basajja battu batuufu kye bagamba nasono nti bawe ebifo nga kye bali bakanyizaako era abantu bagamba nti Bakibalama baba wasete. Bakibalama tebabanko sete bakoma okubawa buli omu akakadde kamu. Simbwa eyali secretary general w'ekibiina ekyo baba wa akakadde ako gali mafuta agali gabateteeka kiri nga 14 mu Gw'omusanvu 2020. Can you imagine? Ngiga mazima gemutagala tuogere. That is the truth you don't want people to talk about. Are we gonna live in shadows? Because a few idiots think that we shall discuss what they want to hear. Abasajja bano babanda National Unity muri ba mafia ne mubomo kadde omusajja mukwate sente ze muzimuwe. Omusajja yabawe ekibiina muganye sharing of power ebifo temwabimuwadde mu resolution ndiina wa mukoze illegalities nimwe bannange tunafugire gwanga ku bumafia ebintu bye muvuma Museveni ate bye mukola National Unity. Omusajja tannagaana kukuteesa Kibalama tannagaana kati Lubongo yakyewakoze kuddira ba founding member babiri n'obayawula ku Kibalama. Why are you playing that games Lubongo ya? Lwaki oyagala okwefuula nti oli muyambi ate nga naawe oli mufere? Omusajja mutuule naye tannayagala bajjako kibiina. What Kibalama is saying mwayogera ku sharing of power. Mu resolution zenina wano
Okay, amidst all illegalities, people are not looking okujjawo ekibiina kya national unity. No, national unity should be there. But don't play dirty games. I'm a man of values. I'm a man of honesty. I cannot support forgery. Nkuba government lwa forgery. Ate namwe muli mu bya kifere. Kibalama musajja mukadde. Mumukwatire billion mugimuwe. Bannange. Nere wisi munagenda mufera buli omu. Munagenda mufera buli omu kuba mwina bakadama abangi. Sit with the Chibalamas. They don't want to take the party. They are just saying, mwava ku resolution ezakolebwa ekachiri. Zimwavako musajja mumuwe ebifo. Mukwate sente muzimuwe muli bagagga muzimba mayumba. Baganda bamwe babajjo mani babera mawulire nga beewana. Nze nina emizigo 10. Era kakati nina ekipya kyenyenda okuleeta. Lwaki temukwata sente ne muziwa Kibalama? Omusajja omukadde naye mumubbe naye nammwe mulimba. National Unity mulimba. Sente mwazifuna mwatunda kadi. Kwata ebifo, share positions with the Kibalama group. Neko omuntu alina pate real. Akuwadde pate zonna Bobi Wine zaali zikulemye. Ng'ogenda mu kalulu Bobi Wine ojjukira wano bonna baakuboola. Bonna baakugana okuyingira pate zaabwe. Kibalama akukutta akuwadde pate. Musayinize resolution the kachiri resolution. With all of the illegalities, ate omusajja mwagala omubba. Lwaki temukwate billion ne mugimuwa? Muyina sente empitirivu. Naye mmwe pate munagizimbira ku bulimba nonti tuluusi. Nange mirundi mbeere mu pate etayimiridde ku mazima. Musooke mu preaching amazima ge mu preaching ensi. Kibalama tayagala kujjawo kibiina kyammwe. Ebyo byonna bye mwekaza nti waliwo mbwe ayogerera Kibalama. No, Lewis, don't manipulate people here. Talk the truth. Bagireyo resolution zonna ze mwakola. Togireyo receipt oba ekintu kyonna kye mulaga ti Kibalama mwamuwa ssente. Because mateeka pate tetundibwa, which is okay. Pate tetundibwa. Ne church, because these are public entities. Naye kwogenda kozesa ekintu ky'omuntu for free they will see. Bikoli mukibaana mu bye mutwala mulowooza mugenda fuga eggwanga lino muwoza mwami Museveni assa abantu muwoza Sibanya gavumenti eno mbi nga nammwe bye mukola nga nammwe ate bye mukola ebyekibbi. Abasajja mmwe aba abanoonya NUP mukwate mutuule n'Ekibalama instead of Lewis okuzannya manke trick okutte bali ababiri ba founding member obawadde sente obakwese. That's not right. I'm a man of values. Nze tamala siwagira bintu bya kibbi. I'm straightforward. Siwagira bintu bya kibbi ko baani. Nze sabimanyira. Sibimanyi. Era ba National Unity tebalina blackmail gye banteekako. Banoonyezza kyonna kye bambulackmail nga temukiyina. Temusobola gamba nti nalidde sente za Museveni. Kwa temukiyina. Mwe mulowooza buli abagamba amazima aba yalidde. That idiocy should end. Truth has died in this country. They are not honest people. The people who think that they will take a power in this country are doing the same things like their populators. You want us to exceptionalize? The agreements are here. Omusajja mumubba. Sit with the Kibalama. Give Kibalama money. Ekyo kibalemye. Ekyo kibalemye. Mulowooza mugenda kukozesa blackmail. Simanya Kibalama president yamukozesa. President Museveni talina budde bwammwe. Oli ali ku ntalo ze za region. We mulimanya nti Museveni talina budde bwammwe. Mwe abayina obudde bwe. Mwina kola strategies zimujjako muvemu ebyo ebyekigwagwagwa ebyekisiru. Ebyokwambala amasuuti mwe basegirinya. Ali wali avuga Bentley empya Rolls Royce eyo gye yagula. Ero mwe oba bawumba tutu tebategeera. Oba mulizuuko kaddi nti politics business. Sabo guno muzannyo gw'abagagga abayitira ku nnaku yammwe. Mana abasajja babba Kibalama. Mbo wali yamukozesa. The man is just saying pay me my money. Is that hard?
Mweba makeda bali diaspora, is that hard? Mweba kadama bali diaspora, is that hard? Should we support Fojale when the agreements are here? People power mojeyo ba mwa omusajja omwamu wa sente. Mumumye before you are supposed to share power in that party. Mwabigana ne mudduka. Mukozeseza olukujjo constitution mugikyusizza, which is okay. Baloya bafenna tuli bafere. N'omusajja mwesete z'omusajja omukadde. Kibalama singa afanga abakolimidde baana mmwe. Kibalama singa afanga abakolimidde. Mwamuloza mu Bobi Wine simugenda gifugira ku bubbi bwa Firebase ku buferefere. Muloza simugenda gifugira ku manipulation z'abayimbi. Man, this is politics. Bera mulambulu kufu nabagamba obulimba tebukola ki? Tebuwangaala. Nabagamba opposition obulimba tebuwangaala. Mwagala okubba omusajja. Fe twali tubbye kintu kyali. Kifuna mwanoonyezza buli kimu. Nalabye ne buli obuteekako mbu ku vidiyo yange gye nazinira Spice Diana ku TikTok mbwamugge. Ne basirumu. Mbwamugge mbu kubanga mbu nazinira Spice Diana oluyimba lwo lwa TikTok. Kale mulinga amazzi muswaza. Musajja mbeera wano nekalakatira bikazi byange. Kakati okugenda ku TikTok buli aliyo n'ayimba abeeragge. You people stop Fojale. National unity. Nabagambe bitule mu byazimbibwa ku bulimba. It's high time muterezo obulimba obwo. Musajja mukadde. Mukwate billion mugimuwe. Mukwate obukadde 8 mu bumuwe. Mumugambe ekibiina kyo tukiguze tugenze. So bad when I see such things happening. And we are the same people who are condemning illegalities in our society. And we are the same supporters of illegality. I'll never be a supporter of fake hatred. I'll never support injustice, even when it is in my home. I'll never stand on lies, even when I stand alone. We have stood on our own ground to challenge illegalities. This is our country. And nobody will intimidate us. Nobody. We have fought for our freedoms. We are not here to worship people. We are not creating another Aga Khan. That we are creating a family with money without power. No, you don't have money. You don't have power. The only thing you can do is to throw insults. What have insults ever done in the changing of this country? Since the times of Mutesa, the revolution of 1966, the revolution of 1986, have we ever used lies? Have we ever not stood on the truth that we are going to challenge a government when we are the people who are doing the same illegalities? That's nonsense to me. I'm a very hard man when it comes to principles. I supported the Nupon principles, not on worship. I don't worship fellow men. I don't. And I will not bow down to anybody who thinks is very superior. This opposition doesn't belong to anyone. These are struggles of Ugandans that we have stood for. My great-grandfather, the late Yohana Mirundi, has fought for this country since the times of Amin. We are a family that is going to challenge illegalities. Even when we stand alone, if you are in national unity, if you are in government, we shall still say the truth. And that is the truth. So these Kadamas who are abroad and the Makedos, instead of working for your future, instead of working for your kids, you're just there throwing insults. What can they do to me? What can they do to me? I'm very hard. You don't know me. You don't fucking know me. You don't. I went to school because of integrity, because of honesty, because of truth. Anybody who comes out to tell you that, you know what, we should pay these people, we have peace. Every day you are going to court after court. Do you think forgery and ignorance will take you anywhere? You are saying Museveni is a thief. You are saying this government they are not doing. You are doing the same things. The agreements are here. You lied to these people. You used their ignorance. And you don't want to pay them. Why don't you pay Chibarama? The money gave you his party. When nobody...
I don't know why people don't appreciate people who have helped them. Chibalama gave you his part in peace. Then you want to, no, you always want to be in trouble. You always want to be in, and then you are here saying Museveni is the one who wants the party. Museveni doesn't have time for you. Is it Museveni who is calling a dozen places to go to Gulu to get money? Is it Museveni who is building houses for you people? Then you come and you manipulate. It is Museveni. Everything it is Museveni. Is it Museveni who is telling people to abuse people on the media? Is it Museveni who has told you not to disown these idiots, the likes of Olomboye? Is it Museveni? What has Museveni refused you to do in this country? The man has given you peace to say whatever you want. Then these idiots come and they say Museveni is dead. We are going to run a country on idiocy. We shall fight you. We are a very big group, by the way. We are a very big group. You want to use the suffering of the youth in this country to attain what you want. People are suffering. We all want to change. And that is the truth. Nobody can ever tell you in this country that we don't need change. We need the change. We all know that we all need the change. But we are not going to support lies. When I reach to the Almighty God after my death, what am I going to tell God? That I stood on lies? Because I was supporting national unity? What is national unity to me? When you want to change a government, make sure that you stand on the truth. Make sure that you stand on justice. You can never change something you don't believe in. Museveni is very busy. Afande Moses is very busy. You have failed to know. You have failed to sit down. Do you think Museveni will go by shouting and having so many kadamas who have refused to work for their families? That is idiocy and stupidity. Am I the one who brought poor people in this country? That I should be crucified because I'm standing on the truth? There is nothing you can ever do to me. Pechibalama. 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 If you think we have 40 million people. Okay, let me say how my career dies on the truth. Are you the one who sets for me my career? The day you learn to respect people's decisions, people's opinions, it is the day nobody will take power in this country. You think everybody can be abused? Am I Bobi Wine's dog? Am I Bobi Wine's dog? Am I his servant? Am I his employee? This son of a bitches. Did I stand on his money? Just doing him a favor to support his cause. I cannot support anybody. You will be in a position for the next 40 years. Until you sit down and you say, yes, we are a generation that wants change. I'm part of that. Then which strategies do we have to change this government? Which people do we need? You can never change this country alone. These idiots, the Rumboyes, you attack the Catholic Church. You idiot, you attack the Catholic Church. You Rumboye. And these people in the party, they don't want to distance themselves from Rumboye. Because you know what? They also believe in nonsense, manipulation, intimidation. Afande Muhoozi will take power in this country. I'm warning you. Is it all set? Is it very organized? Now, these people, the sand is so, they are there getting money and building homes. After elections, we had to sit down. I said, what are the postmortem? What made us to lose this election? How are we going to better ourselves? It is now a year since the election. What are you doing? Abusing people,
intimidation, nonsense. When I see your MPs in the government getting money, others are fighting for positions, others are relaxed. They don't want to take Museveni. Until when this generation, you rise up on your own. But if you still believe in the people who are well off, they sit in their homes, they get media people, and then they come and lament, Museveni must go after they go back. I remain Tamale Mirundi Joseph Jr., son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi, the unintimidated. So do you people in diaspora, some of you, not all of you, work for your families. People are well off here. People are doing their things. Uganda is peaceful. As a generation, we should sit down, because now we have suffered 35 years. But your MPs are busy getting money. I can give you a list here. And when they come, they use your emotions. Ask them, what have they done? They on Joseph. Stupid. So, we'll come back on Sunday with another topic. I'm here to preach truth. Good day.